omanyi omubaka yona musingusi owantunga mu municipality bwe yavaayo naga nti mukyala musenero aliko ettooke lyasika lya biliyoni 3 mu famire ye nti bo bakole ku kyokukola vaccine. President Museveni enkeera ng'ali ekololo n'amwanukula n'abambalira kati ate ne sipiika azizza omuliro. Sipiika kyazizza yennyini botayi mwami Yakobolanye agambye nti abantu ffenna tutera okwogerera ebintu mu bifo ebikyamu ne tumala ate ne tumala ne twekuba mu mutima. Kati ne pulezidenti alabika kyeyayogedde yakyogeredde mu kifo kikyamu. Olanya bwagambye omanyi Ssemujju Ibrahim Nganda yagambye nti tuyinza tutya okugamba nti minisita abulirizibweko ate pulezidenti n'atulumba kubanga legislature is under executive attack. eno legislature eri executive buli omwe akole lubimbi pulezidenti alekere palamenti ekole okunoonyereza kwayo era ejja kujulwa nti either yabikola oba teyakola ki oba siyabikola. Omanyi pulezidenti naye bwafuula abantu abamu abaana abandi basigala nga byana then kireeta obuzibu. Omanyi amawulire gabadde mayitirivu Jomonica Musenero yagaye nti ndirwedde okugenda mu kakiiko yewaanye n'okwewaana mbu ye mugagga ndirwedde okugenda mu kakiiko yewaanye nga bw'alina. Omanyi pulezidenti yagambye nti I saw some people attacking Musenero in parliament. Normally I quote the Bible but this time I want to quote the Americans. Apparently Americans have a law which makes it an offense to attack a decorated officer in the US Army. Nagamba now I see some people attacking Musenero. Little do they know that Musenero is a decorated person. I hope they are right. But President because if they are not right I will go for them because you have no right to attack a decorated officer in the Ugandan scientific community. President genda kuzino bannasayansi era yagamba ku by'omusala gwa bannasayansi yagaye ekino tewali ajja kumuzza mabega. Olaba ne minisita Mululi Mukasa nti bannasayansi babadde badduka wano omanyi bangi nnyo Kenya ne South Africa ne Europe badduka nnyo wano bannasayansi anti obusente nga butono basasulwa. Bw'ogende Nairobi hospital olaba badokita nakyo balina okitegeera nti n'abasoma sayansi nabo basoma mu luzungu kitegeeza abasomesa b'oluzungu be babasomesa nabo bakulu n'ekirala English teachers nze kyendaba yesi bannasayansi bakola ku byabulamu naye nga nabo bwe beekiseringa mu sayansi nabali bwe beekiseringa mu arts era toyinza kugamba nti era babasomesa mu luzungu era oluzungu waliwo eyalusoma lwe babasomesa ne beekiseringa kati n'abasomesa mu luzungu naye bamukreditingi kubanga tinekirala oli bw'aba asobola okukwata ebintu bya history gwe n'otosobola bikwata naye n'okwata bya physics mwenna muli excellent mu area zammwe. Nze ndowooza maybe president kyaba ayagala abajanjawaze abafule b'amaanyi bwe bwetaavu obuliwo obw'eddagala. Manyi Uganda ensi yokka ejjudde ebyewuunyo etya gwate gavumenti ogenda neraba nejja awantu nesenda awantu nemala osendawo nga yagala kulaakulanyawo nega nti ate tufunye akulaakulanyawo ate bamala okufuna akulaakulanyawo ate ne batandika okupangisako oyo akulaakulanyizaawo ng'ate wabadde wa gavumenti. A case in point ekyokulabirako iyo gundi awali Simon tewali wa government. Simon teyali ya government yali Simon ya government. It was a demonstration school wanunga opposite media center waliwo ne teachers college awo wenyini eyo Simon byali ttaka lya government ng'essomero lya government ne bagamba tugenda kuwa awaani investor azimbewo ki azimbewo hoteli bali bagituumyani ogerabidde amangu abo azimbewo ki hoteli neerema ne bazimbawo moolo negenda kati ate gavumenti epangisa ku moolo otola nti byakifuula nnenge kati gavumenti ate yepangisa ate ku ttaka eryali eryayo wepangisa jajjange wagaba ku lufula. Abayizi bagiyigirako mugende mukole sente ewooma esente ziwooma nnyo ate nga zizo niyo bwafunga buluma ate obwavu bulumanyi yali abaddeko ne sente ate obwavu nga bwakulumye n'enkoko yegattirawo oli okujoga enkoko
osobola okujjaddeawo omukazi owakuteredde ekyayi wenyini wooliira nezegattira awo enkoko empanga oli ku bikyayi ebyakaawa okuyisizaamu ddala amaaso bwera okuyisizaamu ddala obwavu nga bwakulumye n'enkoko ekubojja ng'eraba tolina mulamwa nejja wooli ng'ebuliddwa ekyokulya nebojja mu bwali ekyo gwe kenyini obwavu nga bwakulumye ne mukyala watandika obutakuwulira nga takyakola ki nga takyakulaba nebwomuyita nti jangu nebwomuyita nti mami takyabiwulira atandika okuyita erinnya lyo mu ngeri yejjoogo ate ganda okugeza tisimwogerere tisemakula leero toletaga lugavu ndetese olimu obadde olina okuletera ekika ekirala eteryentalaganya obadde olina okuletera ndi musoke musoke newali wali akwetaaga atandika obutakulabawo nakuyisizaamu ddala amaaso ddala ngaajula nokukwata ettaayi atandika nokuba ntakyakuprotektinga waliwo ebizibu oba abamasanyalaze oba landiroodi akoze ekyo asobola nokudira landiroodi nga ze naga nti mwami waliwo omuntu akwagala wabwe kati nojja nogwa mu landiroodi kibaita okugwa mumbi nomuganda ntomumanyi nti ye landiroodi nemutandikirawo okuyomba nagamba dda enyumba y'ebisenge bibiri tugivemu tugende muyo ekisenge ekimu ng'akujooga kati landiroodi naye nateesaawo nebbanga nebagati enjuba eba ebamenya ebisenge ebisatu nina enju endala ezesente namugamba enyumba tugivemu ate olandiroodi bwabanga musajja yandikubako mukaziwo bwaba musajja ayinza omukubako oteeka okwegendereza basobola n'okwekubana ne landiroodi nga nti mubanje ddi mubanje nga 26 baba bamusasudde ngaomukazi yagamba landiroodi yabagala okwabya ogwemu akwabiza eddala omukazi nga yakujoze waliwo ngambye wano nti be humble when you have money does not like noise ekyokubiri omukazi nga yakujoze olw'obwavu otuuka n'okudda n'ebintu naga nobikujjako gwe kenyini obyejjira mu buveera nobyeteka nga wafunyeyo akasenteko mu kibuga noga nti kankoleyo surprise ngulireyo kubaana ku bisodasoda nguleyo enkoko n'emicyerekere abikulekera naga nobikujjako ng'anyuma ne bakyala banne n'omugaati mwami mukyala nina enkoko gyendeese mbadde njagala mugikoleko ogenda okulaba agamba nti kaŋŋambe abaana bagitandikeko omusajja whistleblower infact ekya whistleblower kyakyaka nnyo ku musajja ono gwebayita Julian Assange eyabotola ebikwata ku gavumenti ya Amerika n'amangazamba gonna ge bakola mu Iraka whistleblower oyo ebyamabi byonna ekigambo whistleblower nekivaayo nnyo kati omukulu ono bamusiba baali bamukweka mu embasi ya Ecuador n'abeera omwo munda okumala ebbanga ddene ebungereza ng'ali omu nga tebasobola mujjamu kubanga abobeera embassy ebanga sovereign state tosobola kuyingiramu kujjamu novubamu tosobola kati Julian Assange n'abeera omwo kati mu kaseera ako ne wabawo gurupu y'abaloya yamuwolerezanga kati mu gurupu omwo nga mulimu omwana w'obuwala bamuyita Stella Morris Julian Assange n'amunyiga amapeesa era mwembasi nyininyini namuzaalamu abaana babiri omukyalo ono nzalo ya South Africa Stella Morris kati kooti yabakkiriza bafumbiriganwe ng'ali mukomera nga bakigadde bulungi omukazi nga yakwagadde akutega ebijinji byonna paka lwogwa mumbi wate kati uyo yamuzaalamu yamuzidimu abaana babiri nga bafunira omwo munda onajjabuze n'afuna olubuto n'addayo abaana omukazi yabakuza ng'ono musibe yajjanga looya nga wolereza musibe nga yalina kyagoba kati looya yavuddewo nettu kati ali mutu lyakubiri kati ayagala mpeta newegomba ate omusibe ate nga gavumenti ya Amerika emuyigga newegomba kirayanti wo tubatumidde balooya abakyala nga ate kirayanti wo ate kati we gyofumba eyali kirayanti wo
omulwadde yajja buziwa musawo mu klinik kati eyalikira ndi logweroya mu kumuwolereza ennyo nga byewali owuliza bya ssente ne batukobuga nti ssente tugenda musasula gavumenti obanga yemwikolaki egenda muliyirira bagenda muliyirira biliyoni 2 nogamba bwenva kuono we biliyoni 2 gwempolereza neazifuna mba mukyamu kiyingidde kati gwofumba womuntu gwewoleza we biliyoni 2 ova we bajjula ogende gye bakyasaawo ekisambu ekyo bayita batya mu lungereza making most of every opportunity being tactical oba being a schema niye obunga buba bwangu si buyojja muwuliriza tubatumidde n'abasawo ngeyajjanga omulwaddewo kati yebbaawo yajjanga mulwadde nabeera ku kitanda n'omujjanjaba wagenda okulaba famire ye erabika abantu baluzungu nnyo bayivu nnyo bakyala baleeta ebintu biki ate naawe omulwadde ng'akwebaza omufaako nnyo n'otandika n'omuwoleza zibokisa omulabirira n'oleetaawo mangu nnyo watuuka n'okuleetera kinyozi n'amusalira ekirevu ku kitanda neoleeta n'omuntu n'omujja n'omusala n'enjala ekire osanga 8 ng'abalwadde abalala beebase omugamba n'omugamba teyeetaaga kubira abantu beka kuleetanga mmere osobola ojja mukolako ojjanga nansi oluusi ate nomala nojjanga omuki ng'omuyizi w'amapeesa lwa masinale olumu ojja otaddeko clinical court ate nojjanga ogejjeeko nogira mubuteteeyo obumpi yatandika n'okuwa ssente naga nti genda otetenkanye nesente zisuso naye oyinza okuba ku mulwadde omunyinizi w'amapeesa naga nti zisusa okubeera n'essente nyingi wano genda zino zimbanking zino beera nazo ozitereke kati gwondabirira era omulwadde nakubira ne mukyalawo weeka namuga nti mami gwe labirira abaana eka tojja mu ddwaliro oyinza okufunira ebirwadde ng'otekawo emiziziko waliyo covid bayongedde abalwadde abangi ennyo mu woodi era nti wasuze era otidde olumera okulya nti omu ku baneiba b'abalwadde yafudde tojja mu ddwaliro beereka olabire ba juniya osobola onyiga obulungi amapeesa nenansi era kati gatambula bulungi amapeesa ogoba omuntu kunswa nti tali omulalu babadde baagala okusiibula omulwadde nansi nayongeramu ebijinji akyetaaga okwetegereza nti apimye bpa ng'ekyali waggulu bamwogeremu wiiki 2 kati nansi yakutaddeko ecupa etambula mpola nnyo amanyi n'okufunamu n'okumasuka eyo kuba nsawo banne gye bali mu kujjanjaba najja n'aweeweetawo ayise kanula n'aweeweetawo mpola nnyo ecupa esobola okutambula nti tozimba n'aweeweetawo bannaye abagambye nti obusuwa bw'engeri gye buli obutono buli bakuteeka ku kanula ne batagimonitaringa eviirako eno engalo okutandika okunyogoga ennyo atandise n'okwoleza yalese n'amasuka ago ageeka kati nawe wenyini olwokuba oli munyizi w'amapeesa wamwodde ATM yo yagenda wali najjayo tooke agira mu buteeteeyi obumpi ennyo obumpi ddala kumpi zi top dress engeri mulumu gyoli nti mulimu ebitanda biri ekikyo kyewebakao nekiringa ekyomujjanjabi ajja n'atulira ddala ku kitanda waggulu neyewanika ku kiri opposite ne wooli mu kateeteeyi akampi ennyo ng'emizinga gyonna agikutuluzaamu tebayita angle of love olaba omulwadde olaba omulwadde bwabba empute abayizi bagiyigirako bigenda maaso mu ggwanga biyitirivu nnyo era ndulundu satuludde ku bigere nenzikirire South Africa okirira eri maboas mu maboas eyo ewali ebitundu nga Western Cape, Eastern Cape, Bloemfontein, Joburg, Pretoria, Sun City, Durban, Mpumalanga newalala kakati eyali akulya gavumenti y'abakabulu anti kakati mu myaka gy'ekinaana n'ekyenda amawulire agavanga e South Africa nga gavumenti ye yali ey'abazungu bebayitanga bamusibira mu bbwa bagiyitanga y'abakabulu FW de Klerk oba Frederick William de Klerk yafudde olunaku lweggulo yasembayo yafudde ye muzungu eyasembayo okulembera South Africa. Mandela n'akikwatamu Madiba n'akikwatamu. Omusajja ono afiiridde ku myaka gy'obukulu 85 yafudde bulwadde bwa kansa. Yazaalibwa 18 March 1936 mu kibuga Johannesburg. Dikiraka yafudde yali president wa South Africa okuva mu September nga 1989 paka May 9 1994
ekimu ku byafaayo bye yakola kwe kulangirira nti atadde ebibiina byonna ebyobufuzi byonna n'abita n'omwali nekya African National Congress ekya Mandela. Ekirala kyeyakola mu 19 kwe kuta Mandela yali amaze mu kkomera emyaka 27. Yata Nelson Mandela okuva mu Robben Island. Tubatumidde abasinzire Uganda bannabyabufuzi abakaba palamenti ne mweyita ba Mandela ne mumugendeeko mu kkomera emyaka 27 olyoka weyite Mandela era okubayita nze Mandela we Uganda. Mandela we Uganda owawa mwe batwala mu buguli n'omalamu ennaku 2 n'okaba twange entulege mbonange ndi Mandela we Uganda ndi Mandela wawa manyi bayita emyaka 27 goli mukomera ate nga liri ku kizinga ne Mandela luyimba lwa Moses Sali so and so was in prison. Yayimba ati Kamagu was in the prison. Gundi Dear cool Moses Sali naye Jebyo Clark batu yafudde family egambye ejja kutubulira kuzika bwe kunatambula. Yaddi Clark kitalo myaka 85 naye alidde byalidde kyabadde tannalya tewali alidde byalidde bw'aba alya kyusa mulidde tewali kyatalidde. Omugundu gwa Simbula Mukyala w'obuvunanyizibwa ateekerateekera mwami we ebyokulya ku makya nga bwamusetinga okukola okugenda okukola so tabeera mu buliri ate n'alinda nga omusajja afuluma n'amugamba nti tewali mmere ebyo bikolwa bya kigayaavu bya kinafu. Agambye atya Rodakene Pastor Bugembe ntiitako mu nju yange okuleyo ekyamakero nga bwe yayita muyani mu Obededomu omanyi Bayibuli Obedi-Edomu omanyi Bayibuli kati essanduuko ya Mukama neebeera mu nyumba ya Obedi-Edomu okumala emyezi 3 Mukama naawe omukisa buli kyonna ekyali mu nju ye twagala tulangire omukisa mu nyumba yo yonna njegedde munda n'ebweru buli kintu kyo buli awali ettaka lyo ekibanja kyoka kibeere kyakabaka kabeere ku Mailoland kabeere freehold wonna wooli ne mu nju mwennyini mu bisenge byo eby'abaana eby'abakulu oba wagazi oba wafunda ne bwe banga osula mu galagi oba enju erimu siiringi oba temunnateekamu oba mu madirisa mwateekamu biwempe oba tundubaali oba wansi temunaba kuteekawo tayiro oba seminti oba tonnateekako geti nga wazimba ali ate kigozi maiko yadde yagiteekako oyinza okuba nga byonna bikyagaye ne Mukama Katonda akole ki awe omukisa buli kiri mu nju yo. Anti Bayibuli egamba nti kyoyalangirira kinywezebwa kati n'olwekyo kinywezebwa nokyolangirira nti kijja kuba Biggs akankwasa biganja ekyalisi aliko mukoto Katimba consultant aliko mukoto Engineer Monda naye yakedde dda mukisa nanyini Volvo mwami Kaliza naye aliko mukoto nanyini Haiti aliko mukoto naye yakedde dda ate Eremia male kutegeragana naye gyali ku mukutu kwali biikirivu nnyo era ndulundu wange minisita Mululi Mukasa omanyi ali ku kintu kya pulezidenti ekyokwongeza bannasayansi wali bwagambire nti bannayuganda badduka naye nga ekiriwo kati ekifuna ekiriwo gavumenti eri mu kuwandiika abasomesa abapya eyagala 2,000 zokka ku sabukawunti kozi nangabo eba sabukawunti nangabo sabukawunti nabye nangabo gyeri ne kunanga muntu kuliko nangabo kale kyonna kikiri tweyongereyo kakati abasomesa emirimu gigyo tugibazigiridde abasomesa bawandiikira ku sabukawunti mu mirala kati baire ebifo ebikalu bingi nnyo mu busomesa eri yayingira mulimu mulala nga gufuna abasiika capati abawoozanga nti let's go for correction kati basika bigi bya takisi obusomesa enjege ene bakubye abasomesa ate munaye ne weewunya abasajja abasomesa abakyala gye bakomera okubonyaabonya ate abasajja bagirabanga advantage ey'okubanyiga babatwalira kasente katono kyebaita okutwala ekifudde
oba ekikubiddwa amasanyalaze kifudde ng'okutwala ekikubiddwa amasanyalaze wakati omusomesa naddala omukazi okubeerawo mukana akabeera jukira oba omanyidde obusomesa bwonoona tebukuyigiriza kukola mirimu mirala obeerawo tebeeza olina leero ku ssaawa 2 endala ogiyina ku 6 endala ogiyina ku 9 n'ovaawo tosobola kuvaawo tosobola obeerawo mu lesson plan scheme of work ate kumakinga bitabo ate kumakinga corrections okukola physical education kweyazika textbook amwami katabalwa tikyagundi era buzisi okukwata kaggo okutumyanga bintu bye tukutumya bijanjalire ku kufumbiro babireetoddemu obisiikeko kwegamba ebintu ntubwe bityo abamu n'oluzungu lwanaabuuka lwakusomesa baana balowa kubeerawo naye kati abaana ba primary banasale nga tebakyasobola kubasomesa nga beetaaga oluzungu nga lwamaanyi nnyo 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 obeerawo ku ssomero kuliko obulimiro bwe mulimamu tikyagundi aba P7 balima wano aba P6 aba P3 buli omu alinawo akalimiro naye bwe muba muli ku staff quarters nze mbawa amagezi mufumbirenga wamu mujja kukolesa emmere ntono singa okufumba ey'omwomu nga oli ku staff quarters naye temufumbire wamu naye teri kintu kiswaza nga kubana mukazi nga musomesa ng'asula mugundi mu teachers quarters ng'ate gwe bbaawe toli musomesa ng'okera ku makya ate n'ofuluma mu ssomero kiruma tedabanga kiruma nnyo omukazi mukyusa ne muzza ebweru w'essomero nga temuviika ali ate bwana Alan Sebayi kuba kimanyi nti abantu bayinza n'okulowooza nti oba oli musomesa ng'osomesa mu ssomero ddala nobeera ngaosula mu teachers quarters ng'ate omukyala we yasomesa ku ssomero eryo kugamba renti yamusasula ssomero liba lyamuwa anti era limuwa kuba olwamirimu nogera ku makya ku quarters abasomesa zisimbye layini omwami n'okwata akasenya omuswaki n'otandika senya mu tawulo ng'eri abaana banaaba mu domitrene abaana babasomesa banaaba naye bonaaba buma noyamba nebagaddadiri weraba noyita mu maaso g'essomero nga nenanyini ssomero akumanyi nga temuviika simuviika bane mukole nnyo okola nnyo omukyala n'omufulumya kibanga era kyakufunuka mu nyumba ya musawo gwe omusajja toli musawo mu hospital quarters ngezemulago musawo omwami toli musawo ovire eno mu mmotoka naye ate ku bigere kubanga omukyala ayinza okuba ye munene ng'alina n'emmotoka ya ministry ng'eriko enamba myufu za UM kati nasaba driver nti dadi sooka omudroping afulumire mu kiti musulire ku roundabout ye mulago afune taxi afunawo taxi ku dwaliro road musule wali alinye takimutwagala aleme kunaabuuka abeere mukola ekitiibwa muli owulire okemebwa buli saawa omuwa clinical court yo enjeru afulumenga kumpi dokita era bana abantu bayinza okutandika omuyita dokita wampamba mwali omanyi kati bwomulwanyo n'omusawo owulira ngaakola prescriptions panado bubiri emirundi esatu lwaki awo dokita omukyala takolayo ka kiriniki oba ka famase awantu wonna obayo munankulabi nankulabi kasubi wedadi nobeera nga otuula omu parasetamo ogenda obiyigayiga mpolampola parasetamo bawanika PCM nokitegeera bawandiika otandikira kulwalolabye okuva buto parasetamo TDS indocd siba buto bwemese bwa kapiso njagayo indocd ogenda olimanyira nawe ojja newekazakaza notunulamusooka noyigayiga ebidagaladagalawo ebiwonyawonya bino ebiwonya bikandida kandida n'ebintu ceftriaxone isefini diokotexini nobanga nawe eddagala wefulalimanyi oyinza otandika levofloxacini kamakwini chloroquini nawe wandika 2 omulundi gumu 2 omulundi gumu nize mbewunya basa owotya omuntu omulwadde ate emirundi ndi 3 omulundi gumu kati ate abwe aba teyasoma omulwadde goteka mirundi kana emirundi 2 abamunga okubala twakukoowa nawe otandika okubiragirawo mpolampola omanyi eddagala liyo aba lya muntu mukulu lya maama olabe kamagu wenyiga amapeesa maama gogenda gira awo ddagala kyawo eryamangu akimye eki akimye eryanseke maama akimye eryanseke oba nabuguma
banabukumeza okufuna antibiotics nenjira nti atandike na bubiri omulundi gumu ate ofumanola nti byowandiika obivuruga byakesawo obutabitegera vulugalizm obivurugavuruga omugaa bunabumire ku makya ng'amaze okulya owandiikako after meal oba after nokutisa nti ono kuwatemu muyimiriza mata onywa mata tonywa mata ali enyama tagirya kunawutireko supu w'empuuta obuzibu muntu kujja nga ate ayagala obupiira nga uzimba omutima ng'oli azze kugula bupiira nze ndi muzaire kuza ku baami ng'olwaleero lwomyumyudde engugu kati ate ogenze mu maka malala naye bannange ennaku eri ku basajja olwaleero omyumyudde engugu gano g'obaddemu mu wiiki ago gakoze eki ogatadde kati olwaleero bw'ova ku mulimu ogenda ate mu malala waliwo gy'obeera ku wiikendi ayinza okuba nga omukyala waayo ali lubuto anaatera okuzaala nga tokyawayo nnyo budde obeerawo ono ate atali lubuto ennaku eri ku basajja eri wateekako siiru kati tokyabeerayo nnyo tekyaliyo nnyo kyebaga tekyaliyo nnyo kaliibwa tokyagendayo okugamba abasajja abalina omuze mutya okugenda out n'anywa niwerabira n'omukazi gw'olineko omugole n'otuuka okwerabira ekawe olina mugole nti eka olinayo omukyala n'onywa paka 9 ogw'ekiro niwerabira dda nti eka olinayo muki omuntu nti olinayo omuntu omukyala nga bakuterekedde emmere nga balowooza ojja kudda ssaawa nga 3 nebeera ku dayiningi kyokka nojja okugira so nga ate muno akusuubira okuba nti engeri gye mwakalabagana wandibadde muki wandibadde mwangu ng'okomaotowaze naye n'olagirawo empisa zo okunywa noddanga bukya kale ebigenda mu maaso mu ggwanga si bitono biyigirivu nnyo era ndulundu naye kansooke na kino ekyamawulire ag'essanyu bannaffe abavuzi b'emmotoka zirongo luutu manyi aboogezi bokuyogera longo luutu bategeeza nti ogenze mu longo kol naye ntegeeza emmotoka abavuze emmotoka Kabale Mbale Kigulwaluwa biki ebyo batandise okuva mu mbeera ey'okwekubagiza bwe twogerera nga batandise okunoga ku ssente ez'abasaabaze ez'abasaabaze kubanga bagenda okubeerayo omwaka balina ennaku enkulu ate bakomewaawo nibatambulire bulungi wange leero lweguweze omwaka mulamba kasokeddenga abagambibwa okubeera nti babyakwerinda abalumba ku kitebe kya nupu wano ekamwokya ne basikawo enteekateeka eri ey'ensawo yaabwe ya mudamuda bwebweze omwaka muda ku muda yabbibwa leero siringi yakabiri yanjawulo ddala siringi ekuleza kitawo ekuleza nyoko amawanga okubonaabona siringi oyingira amawanga okusagambiza siringi kankube ndeke sasule ensimbi bwekola abaganda bange siringi agisira gye sentumbwe ne muganda wange bwembo mu kiyembe esibi tulabire mu katuliki ne kanso joje musisi mu katuliki waliwo omukulu bamwita Pastor Samuel Mbala naye Masuzani Bambala tj enammere wange wamunda wange era bwewabivuddako abakazi abavubuka abaana abobuwala n'abaana abobulenzi batabukidde masanafu babbi yange ndijo omubi yabadde masanafu tagambikako mubanyaguludde omulamuzi mu kooti empigi yawunyisizza abantu agenza okusala ku omusango ku ttaka lyawali ekanyike empigi mugogolaekanyike awo ngaawamukulu Lawrence Mulindwa mu kyalo kye ekanyike magejjo kakati waliwo ettaka ery'omugenzi Ssebuguzi nga liriko omukulu Francis Babu nga yaligula kyokka wasaza omusango nga Babu nga aguwangula n'abantu be n'alagira nti omusango gusinze mugenzi eyafadde omwaka mulamba n'ekitundu era omugenzi ng'alina okuliyirira omulamu bikonegamba kino kiki kyetuli wowe omukyala Helen Kitiibwa era oba bivuddeko na bino biwulire n'obuvunanyizibwa
abatuuze b'e Busaabala si bamativu era leero mu ngeri eyo omwaka weguweze pulezidenti Museveni kakyanga atongoza nteekateeka ya luguudo lwa Busaabala nti lukolebwe n'alagira n'okulagira nti terubeerako olugambo lwakolerwako mirimu kyokka ab'e Busaabala bagamba mbusiribwa n'ebitulakita ebyaleetebwa okukola byonna byatwalibwa abayizi bagiyigirako. Pulezidenti agambye atya agambye nti Buganda Land Board irigo naye anti oba eririgo oba teiririgo yeya Buganda Buganda gyekola ki gyerina gyemanyi Abaganda gye bamanyi oba eririgo oba teiririgo Abaganda gye bakola ki gye bassaamu ekitiibwa kubanga Bwakabaka bwaki bwa Buganda ekyo pulezidenti alina okukitegeera teri kiruma mukyala ku makya bwe buti nakeera nakuterayo amazzi waliwo abantu balina ebinabiro ebyobweru omukyala alina okusala ne bensani akitekeyo amazzi ate amale akutekere abeeko obutulituli bwabikka ku kinaabiro teri kirumanga mukazi keera kuterako mazzi namala ogakuterako mu binika naguteeka mu bensani nalaba oba gagize nnyo nagateekayo mu kinaabiro nakuterayo ekituli kya sabbuuni ekinene n'ekyangwe nonaaba nakuwa n'ettawulo nodda mu nyumba nosanga amaze okugolola naga sooka dadi sooka oli ekyenkya waliwa ebinzaali by'okumagiku ku saati n'olya nomala okulya n'oyambala nakuwa ebizigo nakuwa akasanira enviiri ate nomala ebyonna byonna okubikola n'otula mu ntebe ebibeera nnyo ku basajja nga bakugobye ku mulimu naye ng'omukyala tebamutegeezezza kyabuuza ngendewa wali ate n'abasajja bafuna liivu n'asiba mukampala nga tabulidde kanti ali ku liivu n'asiba nga ate ayaya era avaayo mu ssaawa mukampala n'abaana obubuwala nga tebakuwa liivu ate gwe notandika kwonoona boosi munaye ekyala waffe mu bitanja oba omukazi bamugjawa bano oba muki nga nyigiriza nobako kyebaita okuba kemiko era nogamba mukyala nsabira nteeka mu ssaala twagala okutegeeza abaami nti emikwano gyokola mu buvubuka bwo gyemikwano egijja okuyamba abaana bo nga bakuze kati wegendereza emikwano gyokola ki gyokola kati mu buvubuka bwo gyegijja okukola ki gyegijja okubeera kontakiti z'abaana bo nga bakuze ontegera bulungi awitugeza emikwano gyokola kati ngaoli muvubuka bebagenda okubeera bakontakiti b'abaana bo ng'abaana bo bakuze bajja katugenda anko gundi atufunira omulimu wano kakati londako emikwano egigera okutula mu masaŋŋanziro okukuba luddo oba bebanabeera bakontakiti b'abaana bo ng'abaana bo bakuze kubanga abaana bajja kunoonya emikwano gya ddadi bani abamanyi ddadi am I right olumu balina n'okwagala okusupurizinga nga balina kubira mikwano kati abaana bo banoonya emikwano gyo gye wakola mu buvubuka bwo nga wakubanga luddo mu masaŋŋanziro wasibanga baginoonyeza ku mubabaala okeera ku puulu buli lunaku kuzanya puulu weesiwa magengere okeera kunywa bwe bakuwa emitwalo 10 tova mu bbaala paka bwogisaanyaawo n'ogiyiwako evvu bebanywa baketi baketi bazita baketi night wabiyigira byo mubiro baketi night sisoma nolaba nti baketi night kyebaga nti ecupa 10 mutwalo gumu abayizi bagiyigirako badagamba nti omuyimbi Sam Mathias walukaga mulumba asalidde amagezi abalonzi abamusaba meya tubeko kyotukolera meya tojja kutuyitako wano meya tubeko kyotukolera meya tulimu omuyaga gwatukuba obulwadde bwatukuba kyakola mu motoka y'emakekisi yasaze CD z'ennyimbi ze yayimba ez'enkulaakulana nezikiwugulunyugunya zonna agatalumu nakuwa CD ng'ejjudde ekujja bwavu nti muwulirize ennyimba ezo zirimu meseji ejja omuntu mu bwavu era oba bivuddeko meeya w'Ennakawa Paulo Mugambe eyaganira ddala okusika enguzi ey'emitwalo yagaana kati ate mu bakansala abeeruzira bakikira mu bendobendo lye baba yagala nti bajja kukola kunoonya ssente batandise okumuteeka ku bunkenke lwaki tosika emitwalo 7 egya dola ziba ssente nnyingi meeya Mugambe Paul atalya nguzi okwo kwe kufefeta kw'essaawa eno etololo kacumbali ekiri mu kibuga ky'abantu kusoma maapu
at Friday nsempa wano yagandage wano ndage wakyusi ova agamba atya jeje naye leero ojja kulipootinga wakyusi era agenda okukola samusamu abataka nga tayali era emeeza yateekeddwako dda reserved akadde konna bajja tiimu ejja mpolampola tiimu abagagga b'omu kibuga advance tiimu yesookayo tata kalebu kalunda samola deno bebasookayo lubulwa edi ye tiimu esookayo advance tiimu kakati baddaaya bebasookayo okusooka okutula ekifo okulaba okutangaaza nani ani atukolako ebyokulya n'ebyokunywa lwakuba tebaba bakama baabwe ekitiibwa ogenda okiraba oti nga amapeesa gonna baganyizibwa wangi obulago bwateredde ng'amapeesa gonna bw'ogamba nti dda n'oluba terudda tomanyi abantu amu be baleeta abantu okubeera ku mirimu ne beewaga abakyala batambula mu Kampala nga yeerinnyako atambula yeerinnyako ng'atambula ng'ali atambula yeetunulira abala atambula bibiina zakabira basajja bebabawaga wangi bwebadde n'eggulo limu nabaga nti bannange nga sikulabanga ebiki akabiina koolina kyekyo kati bwatambula bwati najjukira bigambo nga byogera nti akabiina koolina sikalabangako tibyo byotambulira bulungi olaba n'abatono nabo balina engeri gyebabawaana atambula yeerinnyako bwati wava kumpi alinga wadda basajja bebabawaga ggolo limu ttaka alitya bati bamususuuta nze zonna munanga eddoboozi eddungi bebaolya babatambula boogera basiiya abanga asumula soda kulete naba oyinza okoza nti fuso erimu basikandi engine buleki ekireva nansala ekirya mu lubigi kati fe aboogera nga abali ku lukoba abali kuki ku lukoba betomanyi bana bayimbi bedda bayimbiranga ku lukoba anti sinza wakulirawa awembe tokiraba birimu n'okulira wakulirawo naye ffe waffe awantu wagazi wali wagazi tomanyi awagazi bebola batambula nga alinga alinya manda asaatuuka olwokuba wali wagazi totulemesa wagazi sebo kati abakulya mu bikomero ebifunda bebala batambula n'obugero nga mpolampola butono bulinga obulimu ebitege kati ate ova abali bati ate olinga aga nti ate abayina zigondi zi ampu otegeezaki ez'olubuto omuntu nga alina olubuto lunene ye ampu ate kyayogera nti olwayinza okubanga mu buto bwe bagenda kukusogola emmere n'amekitendera ya lumonde namba ne lulemerako naye batugamba nga nti bonaameketa lumonde ojja kuberega awo olubuto lusongole mu maaso munaye mukama mulungi omukulu ebyokunywa bitadde yabivuddeko aliwa gundi munnamasaka yabivuddeko yabivaako yalokoka kati mwezi tebimuse wangi bulwagira bwati natomera nakati koti kambireke atava ku mulungi kacumbali ewamwe weewaawo sente zabadde ayonona mukugira wakiri kazikole ki kazononere kuki kazononere ku bantu ab'enjawulo nze sirina kyogera mukulima nabo bazibu wakiri anazonereyo gyasanga siripa ezitafaanagana n'amasuuka n'amatawula amawandiikeko amannya g'ebifo anabisange anazononereyo ewali amatawula amawandiikeko amannya g'ebifo ne siripa ennumeko obagenderera ki gundi yagajejjagaddiwojjeta ate zezo zifaanagana samola yaga nti eri enkola ya kikopi naye ate zo zifaanagana ezani zino oji samola gundi yasamola ekikunkubya omupiira kiki musajja mulungi ye ebintu bye byonna bifaanagana
ajanga atuwe bitafaanagana era kundi yagende akazononereeyo naye nga tazige nebuye yaguvaako John buye yaguvaako omwezi gumu kati ate newavaayo omuntu namukuba enkata nayungawo omwezi naguyunga olukiro kimu wangi ye yaguvaako omwezi gumu newavaayo omuzinakisa najanamuga ndi nsanga obuuyi mbako wonsanga nga onognsanga kulagibeki gondiwa erugogo ngaabadde yagwesonyiwa katugeze ekitaba naye yagwesonyiwakoko naye yagwesonyiwako wiiki nga 2 agenda okuwulira kati beyali aliranye nga babaleetera amacupa nga gatuyanye nebayiwa mu girasi netuya newabawo obuntu obulinnya nebimba bwenaga nti munywera mumutima naga nti kanguddekosigolita nguzeeko kanguddeko naguddako kayogera munakuwavu akolaki kanguddeko mpola tubatumidde abaami ngaebirwadde byaki nebayita batya ebyo ebyobukaba ngaebirwadde ebyegundi ebyaki bino ebirwadde ebigundi bikandida ebyo biba byabukaba UTI simanyanga nga bikuli bubi nga byakujja bwebikwata abasawo baga nti tonywa wangi era nsinga nali mukazi ngaomwami wange anywa buli wenda banga tanywedde nga nkebera mumadulowa olabe oba waliyo eddagala oba mu motoka yo oba mukasawo ndababa mu ggwanga abasawo batera okugamba engeri gye bikutawanyamu tonywa sooka owejjanjaba otereere eddagala naye wandibadde ate ne mukyala wo muleeta nagatya muleete ntya ye mugambe ki yaleeteka ye omugambe nti ebigundigundi ebyo mugenda okudde atugambe nogamba ngani oyinza kugamba Maria nti atugambe ogambe ngani kati ogambe Nodrini omugamba sigamba abo ntwala nkutwala ku gundi ngalitandinenansa eddenenye gwanga nze amalwaliro genansana sigamanyi nnyo sigendayo yaloli negwanvenye waliwo ejjejje neddaba litani majex lyegwanvenye liiseemu olugwanvenye liitira okulaba litani orthodox titugenda tulaba omusawo katayira alimanyi tugende tulaba omusawo olabikanga embeera gye tulimu yetaaga okwejjanjaba nti okwejjanjaba ki kyomanyi mwe mugenda mu kuziika mwe musiiba wano ali ati asalongo Robert Wamala kati Robert Wamala ngaakwata nalongo omugambe ki nti amutwala mu ddwaliro nti amutwala wa Sebbi nti nkutwala wa Sebbi nkoleyo ki kati Nodrini oyendoga nti omutwala wa Sebbi mukubanga gobadde kubikerenda wejjanjaba wa Sebbi bamujjanjaba eki nga bwe mumanyi Nodrini wa mukibi omubwati kati omanyi kyali kati oyongerako kyangi wulira mbwomubwoti atakumanyi nakontola nga abasezi b'ekyaggwe galiwagolesa essaawa so waswa kulikayo sebo olunaku lwajjo gye wabadde e Masaka ate mutuufu amazaalibwa yabadde agenze kuziika amazaalibwa yabadde yagenze ne mukyala wa Anifa bagenze okuziika e Masaka muganda wa mukwano gwe wamulabyeko n'omukyala saamulabyeko nategedde butegeezi olabyeko omuntu ng'abeeka bagaye nti oyanguwayo tukuteekedde akabaga k'amazaalibwa waka ng'ate oliko emyetooloolo akabaga omanyi gyekalieka oyanguwako saamu endabera ngaokomera abaana baagala kujjaguza naawe okugira ku kisaawa 11 waliwo munange omusajja yafiiddwa atera okumpa emirimu ngenze eno Masaka kuziika amapeesa engalabi y'omutwe omusekula omutwe agale manda tugende tulumbe tubatumidde
nga mulina ekitongole mwe mukola oba oluguudo nga mwategesa akabaga naye nga mwanyiza edda amapezo kati gweja simbula weka nange nzeka tuvule nga tubadde simanyi nti onojja uze ate tewaŋŋamba nandibadde nkuleetako naye nga buli omu abadde amanyi naye buli omu atuuse luwe nandibadde nkuleeta kati n'otayonoona kubanga banyigira amapeesa ku nnyonyi bakola bati olagala tujja kutula siiti zanjawulo naye nga mwenna mwemanyi era mugenda wamu era omu yatwala munne siiti zanjawulo ku nnyonyi nagandi okuvaamu wali ku kisawe layini mwendi mwoba obeera mbeera mu maaso nze nja kuba nkulaba basooka kukolako nange ne bankolako ate bogenda oyimyale kati goberera nze kubaite ovuga ekituleera vuga ekituleera gwe goberera nze emmotoka gye nebbika gye webbika ojja kuba omuvaako mabega n'ovuga tuleerayo atuuse babaddeyo ku mipiira egizanyiddwa Brazil 1 Colombia 0 Peru 3 0 Bolivia ate nga Paraguay 0 abwekyo kiri agole atuuse naye anaddeeka nyamala gyayambadde ngeraga nti kungulwazakubuza saati ndala eyeyongerayo ate empale terasula gyasuze anaguleza wilibaalo musajja ono ayita nnyo mu nguuni mu kwambula ebigundi tezibeerayo wilibaalo oguleeyo ate yalunaku lumu ate kati abakyali naku zibambala nebicekiti ate wamma obayo ekinene tubiyita big shot bibaayo nayambala ne jegingi ate atalina walitintobiki ayambala jegingi kakati omusajja nga talina sente kyekimwambaza empala eriko ensawo otekemuki yambala legingi oba jegingi bakutuukira ekiteegi oba buno obugundi bubayika ensawo yaki tolina sente ate bampe mbogula empala okuli ensawo ogenda teekamu yambala bayika oba legingi oba jegingi omulundi gubutumanyirire oyite mu kibuga balina bye bateekamu ebiki ebitambuliso byavaawo mu nsawo tewali bitambuliso naye era bwoba ogenda ebeera ku ssimu erwe nekola lwojja naye bwegwa omala myaka ebiri ogifuna ekiriyo tekigambikako kaddo emboozi emu oba mwayolonekaki naye gwe manyi nti bwe bulwadde obusinga oluma wadde mulowooza nti si bulwadde jangu kampala ndaba n'okujja kampala nagwo mulimu okutambula obutambuzi n'okubeera obuvezi mu uganda nagwo wafuuka mulimu mubeereko ensi yo negenda dubayi amerika wa era mbu kati luli twanobanga tudda mu mitiyana simanya mubene kati tunoba tudda dubayi tunoba tulinnya nnyonyi genda kusawula kaŋŋendeko ebweru niba nenga kati binyuma leeta agasembayo tuva kiki kyogeza n'emyaka eregundi yayitawo agasembayo gano sijja gakola abanye omuntu waliwo baga nti olina ebiro byo sijja gakola kati ebiro bya salawo yabeerera mu biro bye mu 1997 ebyali ebiro bye yava mu biro kati ali mu biryo obumalirivu obwesimbu obuntumulamu